n'abalala mwenna aba Stanbic Bank n'emikwano gyaffe abalala bonna betukola nabo bannange sinema kubajjukiza mugende mukebere enkalala zammwe amanya gammwe mu nkalala mwegali akakiiko k'ebyokulonda kabagamba mugende mukebere mugende okutuuka ku ssaawa esembayo muweza vayibu erinnya nga mu regisita toliimu nga weewandiisiza Wandegeya ate erinnya lyo liri walala so kati bw'okitegeera basobola oddiza gy'olyetaaga ago amagezi mbawadde gaabugwa ekizibu ky'abannabyabufuzi baawano butakubiriza abantu kugenda kukola mirimu mitongole ng'egyo ogwo omulimu gwa bwannakyewa okakasa oli mulonzi mu regisita mwoli mugenda ku ssaawa esembayo mutandika otunyumiza wano agaboozi tetujja balawolereza tetujja bafaako nakibiina kya DP leero tuli mu nsonga mu ddiiro ekibiina kya DP mbumulonda mwatandika okulonda abakulembeze wawangula ekya ssentebe wa Central oba okyali mu nkola enkadde wetwogerera emitendera egisooka giwedde gyonna emiruka twagimala akati constituency zawedde tugenda ku district then bwe tuvaawo emmotoka zonna zolekera mbalala bw'obadde chairman wa DP wa Kampala Central okyaliko oba okyakyagala kukiddamu nkugambye nti enteekateeka zawedde kati bwe twogerera nze chairman omujjuvu gwe chairman omujjuvu walondeddwa dda kyawedde dda ayagala kadi ya DP mu Kampala Central ayitawo enteekateeka nazo zijja kufuluma obuyinza bwe bunaaba bumpeereddwa era mukulu Kibalizi nja kukulinda nkukoonereko naye abantu nga beemulugunya kuki ebintu mukola bya kimpukumpuku muyita bammwe guno si mugoyo mugoyo gwe bakola ekimpukumpuku abantu bameka abakulonze abanonze ye tulina emiruka Kampala Central tulina emiruka 22 emiruka 22 buli muruka kuleeta abantu aba batano akati wavuganyiza nani tuna mu kamera bakulabe wavuganyiza nani naise nga sirika avuganya olw'obuweereza obulungi mu kibiina yawavuganyizidde naye nga abadde bakabaganya babaddewo naye bwe batunudde bagamba n'okusinziira gye tuvudde ne bye tubadde tutambuliramu Kamoga John Bosco Muzangada tukwongedde enkasi otuvuge tugende otuyingize mu 231 naye nga buli muloka gwalesa abantu abataano olaba ne Kololo naye yabadde n'omuwagizi Kololo gende Kololo enkiiko zaffe gye ziri zitudde ziteredde miruka gyonna ejja Kololo ena bukyanga Kololo DP ebeerawo wali tuwabeerangayo obukulembeze naye bwe najja mu ofiisi ne ŋŋamba nedda nina okukola okulaba ng'awo tusaawo obukulembeze awo bonna tubazizaawo obukulembeza nakasero 4 ebaddenga n'obukulembeze kuba yengeri gyebadde ku njegoyego z'ekibuga okungi abantu badde bagibeeramu naye gino esatu gibadde najjo temuli ffe gye tuyitira bagamba kooti emisango tegiggwanga kakati ate mwe abatandise okulonda mulondera wansi wa bukulembeze bwani Secretary General oba Ssaabawandiisi baali bamuwakanya pulezidenti yennyini obukulembeze bubaddewo mu bukyamu okusinziira ku misango egiri mu kubanga omusango bwe gubeera mu kkooti nga tegunnaggwa kitegeeza obukulembeze si bwa mu kereziya si butukuvu kakati buno bwe mulonda ani agenda obutongoza obufumbo bwammwe ani agenda obutongoza mukulu Kibalizi tomalaamu maanyi kumanyi ng'omusajja omunoonyereza emisango gyegiri emisango gya Beni gyegiri tomalaamu maanyi mukulu Kibalizi emisango gyegiri kumanyi oli musajja munoonyereza osobola okunnyonnyola abantu musango kikaaki ogukyasigadde mu kkooti gunnyonnyola abantu obagambe nti omusango ogukyaliyo guli gwe guno gugamba kino gwogera kino nnyonnyola abantu omusango ogubadde gukyali mu kkooti gwe gw'okuba nti obukulembeze bubaddewo mu bukyamu naye nga jajimenti yagwo tenakola ki tolaba kaakati twebuuza bwe guba nga gubaddewo nga tegunnaggwa obukulembeze obulondeddwa bwo abawaabira DP bw'omulonze obwamu obuzza olwaleero bwe tebawutwale mu kkooti nawo bwalondeddwa mu bukyamu kakati mukulu Kibalizi lwaki temutabagana saagala obuguyazi bannaffe abalabi ba omukutu guno omunene bwe guti kubanga singa omusango gubadde mu kkooti era wandibaddewo injunction
ezijja mu bwangu olw'omusango guli. Kitegeeza omusango guli mu kkooti tegulina we gukwataganira nabigenda mu maaso. Naye ng'okkiriza gye guli. Waliwo omusango ogwasigalayo kubanga baatuwaabira emisango gyalinga nedda Kibalizi. Uliriza nti emisango gibaddeyo naye gyonna egize giweebwa ensala gyonna gibadde mu wiini yaffe era mu egyo mwe muli n'abalina otuliyirira mu egyo mulimu n'otuliyirira ssente ezitaka wansi wa bukadde 4 si nsonga nti mulamuzi bwatu bwe yasalawo kati kiri gyali okujja okwetonda eri ekibiina oba kimusaasire kubanga wa kibiina kinaasinziira mu bakulu okulaba nti ezo empisa toddamu zikola naye tukusaasidde otambula osigale ng'otambula. Tukyali kulonda okugenda mu maaso. Weebale nnyo. Bannakibiina abamu beemulugunya baga nti ebintu mubikola muyitayo bannammwe 5 gwe ne weerangirira nti nze mpangudde. Nebiggwa. Teri campaign. Nti gwe Mawu gwayagala nti oyo yagwana okubeera ssentebe wa Kampala Central. Nga kawawa kamoga. Lambulula ennonda. Kakati ebyo byonna by'owulira bya bwereere bya bulimba ne buli w'omanya ewali olumbe lwa wante tewabula bigambo wangu ajaganya baasi tewabula bigambo baagenda kulya eggumba. Kati abo bonna b'owulira boogera bambi baagaana okujja okuyingira mu prosesi y'okuzza obujja obwa mmemba bw'ekibiina. Naye nga bw'obadde ogamba bannange abalonzi ng'obakubiriza nange bwentyo ne kino bwe kifaanana nti abantu bannakibiina nabo baafaanana ng'abalonzi bali bwe badde okubira omulanga tebaafaayo bawoza mawutu mukooye ebintu bye tetubyagala naye ate eŋŋoma bwe zaatandisa okuvuga ekinyegenyege ne kibakwata bwe kigenda okubakwata ng'automatically tebakyasobola kugwa mu kkowe oba mu makowe aga ssemateeka w'ekibiina nga balina okusigala ebweru. Nawulidde ne Ssebamala abadde ayagala obwa president era muli mu kutinkuula ssemateeka kubanga emyaka gy'abadde ku National Council. Kakati mukulu Kibalizi lwaki mulemesa abantu? Teri alemesa. Ssemateeka wa DP yakolebwa mu 54 buli mwaka era ddayo mujjo ojja mubuuza andi wuliriza mukulu Kibalizi bwe tumaliriza okuva wano naye ogenda omubuuze nti baakakola amendment mmeka mu constitution ya DP yakubuulire kati wajja okusinziira gambe kyada kituufu bino bye boogera balemesa nze olwa amendment eno n'eno gye baateekawo naye ate era omubuuze nti ye okujja okutuula mu lukiiko olwo ye yayingiramu atya okitegeera so tewali alemesa ssemateeka waffe bw'agamba ssemateeka waffe alambika bulungi ku bifo 2. Okimanyi nti okusinziira ku ssemateeka wa DP gwe muze mukuutiza ate nedda Kibalizi wetondera abantu tetulina we tukuutiza Kibalizi bw'ogamba Kibalizi okolera ani? Tewali gwe nkolera kibiina kya DP bw'ogamba nti omuntu okwesimbawo kuba president ateekeddwa okuba nga abadde atuula ku National Council okumala emyaka 10. Lyeteeka gw'olowooza si Mawu yekka yasigala mu DP. Nedda tulina abantu bangi. Dr. Lulume akolifayinga. Dr. Lulume akolifayinga tuli mu ssemateeka akasa tekali mu ssemateeka atwogerera mu ssemateeka Dr. Lulume akolifayinga. Ono omubaka waffe ow'emukono ow'egindi ow'emityana mukulu lumu akolifayinga n'abalala gye bali bangi abakolifayinga. So etteeka bw'eryo bwe ligamba oteekeddwa okuba nga owezezza emyaka 10 ate ku bifo ebi 2 ekya secretary general n'ekyani n'ekya president. Ekyokubiri waffe mu DP akawaayiro katulaga nti gwe ajja okubeera omukulembeze w'ekibiina oteekeddwa okuba nga oli mwetefutefu okulekayo ebirala byonna otunuulire entebe y'eggwanga. Kati tetumanyi bannaffe
abasinga b'oyogerako balina ne zi constituency kyetutannamanyi bamaze dde okulangirira nti constituency eno sinadda baba bamaze okulangirira anti sokolinde jinda kibalizi baba bamaze okulangirira bajja eri ekibiina batugambe naawe nze wali siddawo nzijja kuba president ffe tunoonye omuntu tewali gwe twalemeseza era bwogenda balintuma nzigule tukkirire olwaleero ffe tuve wano kati ne kamera tutambule tugende ku balintuma osangeko ekufulu era omutesitesi w'ekibiina waali era ne Sebamala naye bamulinze ye yalina okukola schedule ate empapula ziddayo nga mukaaganerabiza kibuuzo kyogamba tutte nnyo kubanga ogambye nti omuntu okuvuganya ku bwa president geno bwa DP ateekeddwa okuba nga mwetegefu okuleka ebifo ebirala. Mwami Maawu minisita wa Museveni ye mutuukirivu okusinga Sebamala MP ow'emyaka 5. Anti kaakati awo mukulu kibaliza obuzibu Maawu yatugenda kudamu kubeera minisita. Obuzibu ogenda okusanga buli bumu. Bw'onoonya constitution ya DP kyeyina weeyogerera bwa minisita. Kakati oleese ekintu ekitafaanagana kati oleese bibyo ng'omuntu ne Maawu. Toleeta nsonga zonna Maawu mu nsonga za DP. Annange eno DP. Ssemateeka waffe talina waalagira ba minisita. Wabula alaga oyo yenna okulekayo. Maawu yalekulidde ku bwa minisita. Ati kugamba mu constitution yaffe kyeragaamu onooleka oba oteekeddwa okuleka ebirala byonna. Ati kati oyagala okugamba nti Maawu abeera minisita kimugaana okubeera fulaga w'ekibiina. Nze bwe mbeera MP kiŋŋaana bwe mbanga mbadde ndi MP lwaki nze oŋŋaana. Ati tetubagaana teryakugaana option eri nti bwe bw'owulira ng'oyagala obukulembeze bw'ekibiina. Njawulo ki wakati w'MP ne minisita? Biri birala biri bya ndagaano. Ye kati Maawu essaawa eno akozesa ssente za Museveni, motoka za Museveni, buli kimu kyagavumenti. Si za Museveni sebo z'Abannayuganda. Kale z'Abannayuganda okunoonya okukuba kampeyini. Kankubuuze wamulabyeko mu roadmap eno eyaffe eya DP ey'okulonda wamulabye luddawa mu mmotoka ya gavumenti ng'agenza okuba kampeyini. Mu byaffe eby'ekibiina wamulabyewa. Ogamba atambulira mu yiye. Wamulabyewa era kakati gwe bw'oba oyogera mbuulira bwe wategedde ddi roadmap ye ey'okunoonya akalulu. Kati nze nange nkubuuze nze naayawula ddi Maawu pulezidenti wa DP ne Maawu minisita w'amateeka ng'agenze mu meeting. Automatically byawukana kubanga mu mateeka ga gavumenti kibakukkiriza kukwata motoka za gavumenti ozitwale mu bibyo. Kale tuveeyo eyo abantu bannakibiina sooka obabuulire kyekiddako amaze okulonda bakyeyamaani ba emirebe ezisinga obungi zawedde. Level eriwo ne yakuteekateeka ba delegates abagenda okugenda Mbalala mu Luti tugenda okulondera kati ze zokka kyetulimu zenteekateeka zetulimu ezisigadde zonna zawedde eri eggwanga lyonna. Kati gokolifayinze doli delegate okusinziira ku ssemateeka waffe alambika bulungi nti chairman wa district ow'abakyala n'ow'abavubuka abo bakolifayinga butereevu okubeera mugenda mu delegates conference. Then ne constituency ereeta badelegate babiri abalondeddwa bamemba abatuula ku constituency be bantu 5. So bwekito zenteekateeka. Ekibuuzo kibadde gwenga chairman wa DP wa Kampala Central oli mu delegates conference kati ayagala obwa president akusaba akalulu. Ndi wakati nga mpita mu maanyi g'abamemba ge bankwasizza era ge gansindiikiriza ne gantwala Embalala. Wagenze Embalala? Natuuse Embalala era nkwaniriza ssebo okavalinge ojje olaga abantu process nga bwegenda okubeera ey'amazima n'obwenkanya era nga moto y'ekibiina.
mweyale nnyo mwe bajeddala ebyo bye bifa mu delegates conference batuyite baba balonda nga baleese bupapula bwabwe ng'omusajja bwe yatugamba wano bajja n'akapapula nga bamaze okuwandiikako Kamonga chairman Kampala Central Kibalizi Vice Namutamba gundi Nalwekiso gundi mpise Bege Media aba Bege Media mbayise embalala byonna ebyetaagisa nyimiridde mu byo njagala ogire y'abantu waliwo yatwala emifaliso gya gavumenti gyava ekyankwanzi eyagitwala embaale katusuubire ku luno munaleeta gyawo ebyo byaggwa byali bikadde tuli mu nkuba mpya era naye olaba ne Ssaabasajja atugamba nti guno mulembe muki